Amanya sebo. Amanya ngero akiriza. Okay. Kibbiitu okisuubiramu ki? Kibbiitu suubiramu birungi kuba yadde Bible tennaba kuba kiriya. Naye nsuubira okuba nga kijja kwata maaso. Ninga yakulako ku kiro ekyaggwa. Nalimu. Kyagenda kitya? Wakiraba otya? Twaliza wamu kale tekyali kibi nnyo. Okay. Bw'egyo budde ogiwuliriza? Ntera ogiwuliriza. Program ki ekusooka okunyumira? Ntera kuwulirizaako bya mizannyo. Ani ku bonna akukolera ekintu n'akizannya bulungi? Waliwo kano akawala ani ako bannaaye? Kasabrina kasinga okunkolera ako. Kolera program ki? Programu eyo nne. Okay, kiki osinga omwagalako? Kale kyensinga omwagalako ajja ebyafaayo by'abasambi. N'owulira nga omusambi omutegedde? N'omunyonnyoka bulungi. Kale kowola ku bantu bajje? Owolako abantu okusinga ab'omu tawuni awo wembeera. Ojje mu Kibbiitu tunyumirwe. Abayimbi bangi. Naawe? Jimpe? Amanya? Ule muna ajja kuwa. Twaze mu Kibbiitu. Oyo muna ajja kuwa. Tunyumirwe. Ebirungi bingi. So abantu bannaaye. Kiki osinza okwesunga? Okwesunga njagala kulaba ku bayimbi. Njagala balabago bannaaye. Waliwo wano ku kyaggwa? Naliwo. Kiki kyali kitya? Nyumirwa nnyo kyali kyamaanyi nnyo. Era njagala ne kino sabe kibe kyamaanyi nga kiri ekyaliwo. Kale. Amanya sewo. Amanya gange nze Kiyemba Steve. Osuubira ki leero? Olwaleero kyentabye wano sikirabangako. Kubanga nsanyuse nnyo emizindalo gyonna sawundi y'amaanyi nnyo sigirabangako butereezija mu kimbuli kino. Weesunze ki ennyo? Neesunze ebintu byendese byonna mbiguze abantu era ng'abeena kaseke bonna bye bamanyi nti ntunda bino byange byonna babimanyi byentunda era ndi musanyufu nnyo. Kowoola ku bantu bajje? Era nkowoola abantu bonna abeerukaya Munyendo Masaka mwena mujje Kyazanga niba nange bonna bavudde nabo na kaseke 19 we bali wano batuuse. Amina. Sebo amanya kabobiti enzo mutuze. Wesunze ki? Terunze muziki tugenda gukubamba ku mafe tuva wano nkya. Enkya. Naye ebintu byogamba nti tugenda kesa. Tugenda kubeera watugukube nawe bafe nabonna tuvawo wano enkyanga bukedde. Kowola ku bantu. Abantu bonna bonna bakowola bajje mu kivulu wano ku Raston fo tuli twatuuse dda. Nzina yo nana bajiwanise dda tulinze bulinzi kitu kyabike bwabisi. Tutandike butandise kudigida. Kase. Eyakalema. Enkuluze. Enkuluze y'oluzaayo. Lwaki enkuluze kunyumira nnyo? Nyumira kuba mu by'okwiga bingi. Era akatabo akaliko kati kannyumira. Katabo kyako? Ogwalonkeesa lukya. Katundu ki akasinga okunyumira? Yali ssuula ya 2. Ssuula ya 2 kuzuukusa omulambo. Nkagoberera. Okuzuukusa omulambo? Waliwo akakwata abantu omubabira awo ne bagamba n'okugamba nti n'ennyumba batandise ogitya oba okajjukira nti ennyumba batandise ogitya okugitya ng'agyogera oba keeko k'ogamba? Nedda waliwo essuula eriko waliwo essuula eriko tuzimba mu kkubo ly'omusambwa. Ekunyumira nnyo. Eyo obubaka ki bw'omuwa? yeyongere kunoonyereza tunyumirwa. Onyumirwa. Ki ekirala kikunyumira? Radio Buddu mpozi ekirala kyenyinga okugoberera ku sports. Matovu. Ronald akikolera. Katundu kikasinga okukolera. Commentary yaabwe nnungi nnyo. Ne omukyala Sabrina yani. Sivyo Sabrina. Commentary yaabwe nnungi. Neyanza se. Singa kunyumira gafe ubebe. Soko mbulira mu bigambo bye. Program kijja osinga okunyumira. Nsinga okunyumira program gafe ubebe. Ikolebwani ba muzei kamaji bazanya muzanya.
kati agaffe bubeddere kiki ddala kyolaba nti kya mugaso nnyo mu muzannyo ogwo? Omuzannyo ogwo gulimu ebyokuyiga bingi oba ogugobereke bulungi n'okuwuliriza. Kati kazannyo ki akasinga okukwatirawo? Akazannyo akasinga okunyumira waliwo omuzannyo ng'eyita amaadi nga muwala wagenda kukyaza abako bamugamba bagutegeke ewuwe ng'ate omuwala ali oba olusi alabe waka wamuswaza n'ayagala bagutegekere wala ng'eyita amaadi n'asimba n'akakongo n'agamba gulina kubeera wuwe. Kale so Kivumbi Arafat. Kiki osinga okwagala ku radio Buddo? Pulogulaamu esinga okunyumira agaffe bubeddere. Lwaki? Kubanga bazannya ekintu bazannya okusinziira ku bintu abantu mwe tutambulira embeera ne bazannya ne bagenda ne bagamba abantu muteesewe muti okiraba otya kikisinga okunyumira kuba bazannya ekintu ebyamuno sibiga nti katono kikojjukira nga ddala akatundu ako kakunyumira n'owulira nga bano bazannya akantu ako tundu bungi bunyumira bungi tewali kakusesa ne kakujja ne mu ntebe n'ogweri bo bonna bunyumira tekulikenyizaga nti kano ke kasinga. Obubaka kibubawa abakola puroguramu eyo? Okola puroguramu obubaka kyebwembawa kale bongere ddala tuzannyira ekintu kale nga bibazannya bongeremu naye nga kyembawa wakati ffe nga ffe tubeerayo nga tuwuliriza naye ng'oluusi bagafa kuba essimu kale ate essimu oluusi enaabadde ogiyina oluusi oyagala osindikako SMS naawe oweereze enteesaayo naye nga tolina ngeri gyokigiramu weetaaga nnamba ezo ozirabe obe ng'oteesa naawe owa ekirowoozo kyo naye bazoogera nga kazanyo kagenda mu maaso bazogera naye bayanguyamu oluusi olumu ogenda okukyayo gundi onyiga nga kyagenze dda kwegamba ennamba bazoogera empola mpola oluusi wajogera okusooka agiddemu n'ogwokubiri nga oli waba abadde awandiika nga tazimaze oluusi bamaze wabaddamu wali oli alabe wakomye agimaleyo olumu naye endowooza puroguramu kyesinga okunyumira sebo? Puroguramu Twezimbe ekolebwa ani? Abeera Sonko Jude. Lwaki ekunyumira? Enyumira nnyo kuba ebamu ebyokuyiga bingi. Nga ebiseera ebisinga tuyigiriza ku byokulunda naye kale kugamba naye mwennyini abadde atalina kirowoozo kirunda wekakkanya okifunye ate ne batuyigiriza ne butya bwe tuyinza olabirira ebisolo byaffe bye tuba tulunzi kwegamba kati nga puroguramu yabaddeko emabegakaawo batuyigiriza butyo engeri omuntu bw'oyinza okwetabulira emmere yo y'ebisolo byo nga togenze na kugula n'essente kale kugamba n'okozesa ntono. Eriyo puroguramu endala? Kale kugamba tekuli puroguramu etanyumira zonna zinyuma toyinza zogera n'ozimalayo. Kituufu. Kale tuyanza se kati gwe puroguramu ki gy'olaba gy'osinga okwagala? Nsinga okwagala eya sports eya Roni. Lwaki? Anjagala nnyo ebyemizannyo era buli weetuuka neya DJ Muteesa Pro the mix ebeera okusaawa eyo nayo njagala nnyo. Muteesa Pro nga yavaako dda manya Melpro akutabulira omuziki weetuuka manno okukwata obudde tukkiriza saawa 6 kumpitako saawa 6 then wali saawa 10 kubanga yiwaavaako avaako saawa 10 then saawa 10 mpaka 11 sports nawo nibambatega okigatta bugassaawa nyongerayo bwongeza ategeeza omuzindaalo n'ogwongeza nenyongeza bubaka kiboowa Roni ne Melpro? Roni mbagala nnyo baweereza bulungi osi waabwe then n'okuweereza omupiira gwabwe gunyumira nnyo guwulira nga tebaguweereza ne Melpro music gwakuba nnyo.
kyagalako kintu kimu yekyasinze okubeera n'emikutu emirungi egy'olukiiko mu ggwanga. Gyagala nnyo. Program ki gy'osinga okwagala? Okwagala nnyo televiziyo sports ebyemizannyo emipiira nga tuli ku rediyo budde kyonna tuba tumanyi nti buli kitwagala tujja kifuna bulungi nga tuli ku mukutu ogwo gwa rediyo. Eriyo program endala gy'oyagala ennyo? Puroguramu endala era zigendako nnyo naye nga okusinga mba njagala bya mizannyo, okuwuliriza omupiira baguwa bulungi okuwuliriza bulungi. Program ki gy'osinga okwagala? Ekyakazi ekolebwa ani? Lwaki ogyagala nnyo? enkya mulamude bwange nvudde mu byekola byange ssaawa 8 andi wange nkomeddemu. Muziki gukolera omuyaaya ayogera ddala ayogera n'ogamba nti kyekyo. kyekinyi Bubaka ki bw'omuwa? mwagaliza mirembe n'okubeera ku rediyo budde yaffe. Ogambye nnyingi program pa endala nkute gaffe webbere puroguramu agaffe webbere enyumira nnyo. Lwaki? ebyo kugamba eweereza ekintu omulamwa omulamwa ogunyumira abantu bafunamu n'ekyokuyiga. Neyanza service kiki ekisinga okukolera ku rediyo budde? bya mizannyo. Ani akuweereza emizannyo egyo? Kyala Sabrina akolera nnyo ssaawa mmeka z'abeerako? era nnyo omuwera ng'aweereza omupiira singa omunyumiriza. N'akola kanalisisi awo ka profiling eddoboozi luteeka mu mbeera ng'ali eri gy'ali ngamba ku mupiira etoleeta awalala oyinza okutegeeza si walala ngamba bw'aba ali eri wala nga gw'oli eno mu maaso ku karediyo ko yali wala eno nkatadde kutu nerikuteeka mu mbeera nteeka mu mbeera nempulira nga ekintu nkyagadde. Kale so eyanza so kati kiki kyosinga okwagala ku rediyo budde? Sooka otunyumize. Amazima mukwano gwe gundeese kubanga nze nali sigendako ku mpewo rediyo budde yasobola okuntwala ku mpewo. Amiina. Nibadde sinza butajja nakedde numanyi gyenva zinva kiseka naye saawa emu kumpi ensanze wano. Webale twagala mwami Jesse kyamazima kyamawulire gasatira ddala. Ogalaba nkwegomba. Ogalabira wa? Nyine simu yange tunyumize w'ogalabira Facebook. Nzirayo bulungi mba tugize nyage nasubiddwa bulungi. Amiina so webale kusiima kyo baaba twatuuse dda genda kukwala webale ddala. Yaddaniyo kikola atya? Tubuulire luyinza otunyumizaamu akikola atya? Ekyakazi ekolera lwaki? Muziki gwakuba ne bugundi bwaleeta obutuuso obw'okuteesaako nyamwa okukolera. Eriyo puroguramu endala gy'oyagala? puroguramu nyingi zenjagala. Mpaayo emu yokka endala. Serukeera tukolera ani agiweereza? Madimbuko ne Kamaadi Peni. Kalisa muzeeyo olina ky'oŋŋambayo puroguramu kyekkolera? Enkolera kalimagezi eweerezebwa ani oyo? Hassan Siraji Magamba. Akola atya? Anyumiza anti atubuulira ebifa mu nsi kati nga kati olutalo oluli e Gaza mu Palestine Israeli mukutta Abawarabu. Amiina toyanza. Eriyo puroguramu endala? Eriyo puroguramu endala? Nsinga okumatira naye rediyo budde kale endala ne sports abaweerezaako. Olina obubaka bubadde otuwa? Obubaka rediyo budde ye bali kutusanyusaamu abagiwuliriza basinga ogiwuliriza. Kale toyanza. Olunaku lwa leero
olunaku lwa Kibbiitu kya radio Buddu atuwamasedde okusalako wano ku Lansing Gardens mu kibuga Masaka mikwano mutwegatteko olunaku lwa leero Ekibbiitu kya leero so tubakoola yonna gye muli nti mikwano musambyeko dimpeni pamba panado asanga mbajjukiza nti amangu ddala ng'Ekibbiitu kiwedde teri kulanga mulala tugenda ku Maria Flow egenda kusa omwezi 26 Boxing Day mu njogera enyangu egenda kuggwera ku Maria Flow kuyingira katwalo VIP emitwalo gijja kubeera ebiri gyokka tugamba omwana azawe atayimbirangako Masaka tuli naye ku lunaku olwennyini so nga ate tugamba Maureen Nantume tugenda kubeera naye mwana muwala akashasha Brighton Cafe tulinako kibijigiri tuli naye ku lunaku olwennyini so nga ate at the same time tulina Jemima Namatovu ba MCs bangi ba DJs bangi ku lunaku olwennyini Boxing Day kalaso wano mu kibuga Masaka azawe half past time okubeera mu kibuga Masaka twekweka ofena Boxing Day.
223 mu style nga buli kimu kitambireko ddala amaridadi sana eno gye bayita radio Buddu. Muleta amalwa ga Katabalwa bannanjajja wa mute jajja aganya okwogera muleta amalwa ga Katabalwa zate ekibanjagazaako kimu eno waggulu munene wansi mutu nalinga ekisumuluzo ky'emmotoka. Omulala musembere eno sebe erinnya Kiza Francis mugyebaleko esebo weddira ki eddiranga binsamba bonna bangabi wangabi bali bana ate gwe Mayengo Francis gano ge mannya neddira mutima omuyanja obeera wa Kyannakasi Bukoto Masaka oyagala kuwangula kikubirabo ebiri wano byetuyina kyonna ekinaaba kisobose bwe tukuwa endogera ogitwala ng'ogiwangudde kijja kijje kaakati kakyako yingirira koli mukolako kale otyo asooka yuyo kabadde bakusumulule ogulengere kuba tukyusiza positioni ogulengedde aya basi sembera kawo mu maaso kati DJ Mel Pro eyo gwokiyina akayimba akatutwala olwet uyo asimude awaga omuyano ng'abadde alaba abange okusikusamba ogwo kutomera oyo avuddemu agende olwo tutandise uyo nakemu agenda kusamba uyo omwana musambi wandiba nagemu uyo omwana namupiira uyo agunonya neyetengera ng'anoonya ndiba aweja ndiba omwana yoyo omwana wuyo ajiika batenonya ndiba yakoze ekyo omwana wuyo agumaze polo Melpro osambi abugeko katene nataka tilikabo kuweso uboneyo oyo agende jamusibu tujja kuyita ku ludda ebirabo bikyalo kyekirundi ebirabo byaffe okugamba nafe ababudde bimaze tubuka tisati noyambala nonyuma ng'eriko lediyo Buddu zituuse waki ebirabo webiri sabo ebyokunywa okuva mu kampuni ey'ebyokunywera pepsicol nabyo bituuka webiri wano waki tunatera n'okubaleetera ku birabo okuva mu MTN esimu magera zigaba azin MTN nabyo bijja twaguye maamaawo sabula tugende Melpro waki laba omwana wuyo abamufango nifoesi naye nga wandiba nnyo n'agunonya fango ni soja bwati fango ni soja ogeza nsisaga mwana ogeza wekugana nga tudda mikonde ogeza kale Melpro sabula tugende sabula Melpro omwana wuyo akunonya ibada mupiira omwana wuyo yakulatunga Maradona wuyo Figo Gaucho Ronaldo Messi omwana akunonya nga yetengedde alinga ayita ku lutindo aki emuyaye gwoba wabudo obosanga olwaliro kenkwate kubumbagambe bintu bingi ebiri mu masekati g'entobo musajja baali babiri omu najja n'endiga ebeka kumfananya ate endiga kolebeki gwe kyokoze kyekirungi waziraga akatonda gayo notalina magezi walayina ki twagala okubategeeza nti tutandika butandisi kakati ye tusooka tubayo ku birabo katukole tya
Wajja omutwe mutwa bulijjo 2023 walali mutwagadde nnyo. Naye mwana gwayingirawo okunyola akawato ng'oli mwana muto. Kati tugenda kola bwe tuki tukizudde muge waki agati mama w'abaana ogenda okususula agira gyali agende abeerewo agowile anti munange obululu obuwulidde mutewuta sisitimu ebuyiye onakola atya abeerewo agende katumulete kupeza eyokubiri akola atya ate mutewota nzeyiserumaga babakozeekinandisimanyi bagambe nti bakusunsune atono agende mulinga mugoba nnono tubagambye genda baliko okulira okakumpira ekifayo ekyokunywa mumpera ekifayo ekyokunywa nenagenderawo tagamba turedio buddu nazina ate nesiwangula kati ono kati mulete kupenda endala ogambye mero proweka twende naye no agende bagambye aveewo agende abeerewo atono aya genda bakuwa ekyokunywa mumpera ekifayo ekyokunywa obala kundiisa wende budde najjagala ebyokunywa byakokulira okwo tetulyanga tunyumirwa akyali ebbali kyetumala tetukiddawo kakati wano mwetegerezeewo nnyo wano wakulu nnyo weka twendekele problem wangi tuli mu Kibbiitu kyaleese buddu aiya ansibidde ennyolo nenda taata kano kati agende ono yabagenda abeerewo kati ogala mukumutobe bagati bano abantu balabika bazze n'abantu baabwe modiense wano wakulu nnyo twagalako babiri obongo kati mwana gwe okola ki
mazima singa bakuba ekifaananyi ekyo ne bakiraga muzaddewo tubaga wali okola ki abadde azina mazina kyago ag'okupoozinga waliwo amazina ge bayita sineeke ng'omusota gwe gwewalula aliwo agende ate ono maama kajambo nedda taata agende abeewo ono agende abeewo ebintu mubita yes abeewo agende amaloboozi gasusse kati katuwanike emikono egyono giriwo agende giriwo abeewo ekyo kyabeewo egyono giriwo agende giriwo abeewo egyono giriwo agende giriwo abeewo waki ebana egyono giriwo agende madimbugo guno gunaggwa egyono giriwo agende giriwo abeerewo egyono giriwo abeerewo giriwo agende wali kale kakati onosooka mumpereyo ekirabo tusooka tusigazewo ku bana babiri kati katulabe kibaita musooka omwe gyetwagala kulondako ku mwomu kale kakali kubale kwe twagala eŋŋoma enyimba ezi sabula problem sabula embaga awokulu atandikisewo madimbuko londa bagambye mbono simukwatako agende bagambye aveewo aveewo agende kati tukole bwe tuti bombi bafune ebirabo naye ngaono ye muwanguzi mugende akalulu kasakabajjajja ow'emperetuulire atuuse wali awo ate kawe kataza nkutinte naye ono wakikojaja ani akakuwadde ojja kuba muzannyo guno tugambe ti indako ono bamuwa akasoda akalala tutandike tugende kale tandika okukkirira ono omuzannyo gumulemya bwene tokwata ku cupa yadde ku ntebe kkiriza mutwe gwokka tokwata ku cupa yadde ku ntebe kkiriza mutwe gwokka akasenge bwe katuulamu ng'onywa omuyaye 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 omuyaye
tuba twogera ku leediyo budde y'omuntu wa bulijjo. Never nega nyombe jude wana. One more time. Hey. Sound the tune. Thank you so much. Nachi!
DJ Sabola. One, two, three, go dance. Look it out. Ahora eso van a calle fe. Is right about now. Nagambye nti Pepsi kyekyokulya kyasiza okubanga kirungi nnyo ate nga nagambye tukola ebintu bingi nnyo. Pepsi Uganda mother company yaffe. Aliwa non-stop tusale cake feka ayinza okunyima cake eruddawo. Abakozi ba radio buddu mwenna wano wansi kambagabire mugende na Mirinda wekali, tuina Pepsi wali, tuina Mountain Dew. Mwagala amazi aquafina tuamuleze. Nifana. Okay. Abakozi b'abadde buddu mwenna mwetaagibwa ku stage kigenda kuswaza gy'oli nga general manager ali wano nga gwe tuliiwo. Banguwe. Tuyazasebo.